ensonga lwaki tutandise n'oluyimba olwo Sunday wedde twali tujja kukola ku nsonga za omugenzi Hamani Basudde. Of course mpaji nene nnyo mu music wakadonka mu Uganda ate era ne music wa Uganda okutwaliza awamu. Ekisaawe ky'okuyimba kimalamu emyaka 10 gyokka emikwafu oba ensimu yamutegeerera kwa yali yayimbako mu kyalo naye okuva 1987 lwe yayingira n'oluyimba mu kyala Mugerwa paka 1997 ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga lwe yasiibula obulamu bw'ensi eno emyaka gyali 10 emikwafu. Omusajja oyo ayina kinene nnyo kye yaleka mu nsi muno. Waliyo omulabi wa Baba TV akyali omuvubuka ng'abadde ng'alaba Basudde nga bamwogerako. Basudde ne Kafeero ani asinga? Basudde Kafeero basuse battale nga munnyonnyoleko mu bufunze Hamani Basudde ayinza kumutegeera atya ye atasobola kumulabako ng'alabye vidiyo eyo kubeera ajabye enkadde sizezi vidiyo zaabwe zino kimanya ne bakyusa ekifo vidiyo ng'etukula yali mu kifo kye kimu bwe kiti kati shatike kamu ate ze vidiyo ezaali ez'amaanyi ebiseera ebyo. Ng'ennaku z'omwezi 5 Desemba wa 1958 bazaala omwana ng'azaalibwa Kizza Elia Katende yazirwanako ne Namyalo Dimintiriya. Kati Kizza yali musajja Museveni. Abaseveni be bana abalwana Sematalo owokubiri abagenda okuseveena. Terezeza kuba omuntu azoga ndi yali musajja Museveni nti yaliko n'Uganda ku president. Kakati atono Museveni lwaki Museveni nti yazaalibwa mu mirembe gya kuseveena mu Sematalo owokubiri. Kati bazadde be nabo ne bamutuuma Museveni nga balijja mu kuseveena. Kakati bazaala omwana oyo gwe batuuma Hamani Basudde Semakula. Semakula oyo n'atandika okukula ng'omwana omulala era n'agenda n'atandika ebintu ebyo by'okusoma ku ssomero nga abalala bonna mu byalo ewaabwe. Kakati ekitone kino eky'okuyimba ng'akirina naye ng'oba oli awo abantu tebannakimanya. Era yagendanga nnyo ng'ayiiya ennyimba nga mwana muto ku masomero ne mu kyaki ekikatuliki oba ezikwata ku ebyo ebiriwo. Kati yasanga obuzibu bw'amaanyi nnyo ku kyalo kubanga buli ekyafanga ku kyalo ekirungi n'ekibi ng'Hamani Basudde oyo akiyimbamu oluyimba. Ye bwe wabeerawo ensonga yonna nti kati eneegudde ku kyalo Bubondo. Yes, oba oli yakutte endiga oba ki. Kati muganda we gwe bayita Ssekidde amunyumyako nti waliwo n'oluyimba lwe yayimbanga gagundi wakwata ekiriga. Ssekidde ono abeera ne Muzeeyi Kasula asuna ennyendongo. Ssaalongo Ssekidde Kigwagwa naye ne Basudde era naye Kigwagwa kubanga yazaala abalongo omulundi ogusoba mu 10. Kazi azaala abalongo linnya baba wazibu bulala. Kasita ozaala abalongo emirundi 2 oba ofuuse Kigwagwa. Walo kyali Ssaalongo. Oba tokyali muntu. Kigwagwa olwo. Oba okisussizza. Kaakati ate eriyo n'ekigwengere. Ng'oyo asussizza ate ebiri. Bigambo bya Luganda. Ngenda kweteekako ekigambo byatabaagala. Kaakati omusajja oyo bwe yasanga ebizibu ebyo n'akola ekibiina nga n'akiyita Bubondo ya Bubondo Stars. Kaakati ne wabeerawo akola ekibiina kye kimu ekyefaananyiriza nga kyo kyabazannyi ba mupiira ttiimu ya mupiira obusungu ne bumukwata baakirimu ne bannaabo ba Ssekidde. Obusungu ne bumukwata ng'alaba liri erinnya lifaanana eryabwe. Ne batandika okuyimba music waabwe oyo ne mwami Ssekidde oyo ne batambula ne bakola ki nga batambula n'okusoma ne kubanga okubalemye. Era Basudde oyo yabbako Sseŋŋenge oba muyite kubba oba kumusala amukolemu endongo ng'omwana. Sseŋŋenge asobola ovaamu saawundi. Ye yamanyi bwe yabikola. Ye yamanyi bwe yabikola n'abireega. Omuntu omugezi azaalibwa mugezi ate ye bw'aba alina ky'amanyi akikola. Yakolako endongo nga ya Sseŋŋenge kati ye yamanyi bwe yagisunanga.
Okay. Kati okutuusa kitaawe bwe yamuwa endonge ye yali akatende kizza bwe yali agenza okuseveena yajja n'ekirabo nga kya ndongo. Kati bwe yatuuka n'alaba nti omwana ono bino byakozeekoze omwana ono alabika bino byebintu byayagala n'amulekera endongo eyo Basudde n'atandika okugisuna ng'era agiyigirizibwa abo banne Basekidde n'abalala kubanga Basekidde bamusooka oba oli awo okugiyiga. Okay. So n'atandika okukuba n'akuba n'atandika okuyimba era bw'obawulira ennyimba zaabwe ennyimba za Hamani Basudde zifaanana waliwo melodies nga baziyimba dda baziyimba mu mulamu omulala ezimu nga zabanga melody yabanga ya Sekidde bwe baafuna erinnya ono n'agira bw'ati oba melody yabanga ya Basudde Sekidde n'agiyimba kati abo ababiri balinga Eriya ndowooza n'ani n'Erisa. Kakati bwe batandika okutambula omwo mu bubondo Basudde n'ayimba oluyimba nga baluyita Katonda eyakukola n'atandika okuluyimba nnyo mu byalo eyo ne batambula olwo banoonya butya we bazze. Kati we bajja mu Kampala ne baagala okwegatta ku kibiina ekya Entebbe Gita Singers olwo nga mulimu Swaimani Mayanja yimba yiri mu basiramba nafa ab'Oluganda mulimu Saalongo Dani Mugula mulimu Muzeeyi Matiya Kakumirizi Muzeeyi Mesera Sega Mwingi ne balondako omu mpulira balondako Sekidde balondako Sekidde ne bagamba ebifo bijjudde. Nalabako Muzeeyi Kakumirizi ng'anyumya story eyo we baali nti yali apangulula ebyuma nga bakooye n'okukoowa bamuyita nti Muzeeyi sooka ojja olaba omuvubuka ono agamba naye mumpita naye nkooye nga ebyuma babimulekera so naga kale katugendeyo dabi n'atuuka nga eddenzi sebo nga likooko okufa obufiriri Hamani Basudde. Kakati ekifo mu kujjula kwakyo ne batwala Sekidde Emmanuel nga bwe ate nno baazaalibwa olunaku lumu Sekidde ne Basudde ne batandika okusoma bonna kati mu kibiina era ne bajja bonna okuyimba naye bazadde baabwe banjawulo andi batanze obayise ba Luganda bayinza okugamba bazadde baabwe banjawulo. Kakati bwe batwala Sekidde Livingstone Kasozi owa Lukwata Gita Singers yali akoze ekibiina ng'ava mu kadongo kamu Super Singers ng'olwo balina ekibiina ekyabwe n'omugenzi Katende ne Sise Nakku agwa ku Hamani Basudde n'agamba ono sijja muleka kwona ate nze kwengenda okufiira n'atwala Hamani Basudde mu mwaka gwa 1986 Hamani Basudde n'alikodinga mu 1987 era eyamutwala okulikodinga kamala okwewanira ku balabi yali kojjange gwe bayita Kityo Magandazi mwanyina wa jjajjange nange kannewaani mwanyina wa jjajjange neeguya mama wange mama wo era nsigala nkwewanira anti kati nze jjajjange mukyala Muzeeyi Kasule n'asooka okulikodinga mu 1987 mukyala Mugerwa Basudde n'afuuka Basudde awo n'ayingira mu katale k'okuvuganya ng'ali ne Livingstone Kasozi ne bakola ebintu byabwe babiri Katende n'afa Livingstone Kasozi ne Basudde ne bafuuka bamutawaana mu music nga balina ttiimu yaabwe y'abantu bameka babiri ne bafuna obutakkaanya ng'era obw'obuntu okusooka nno obutakkaanya obwo tebaabufuna Katende bw'amala okufa Kasozi ndowooza yafunamu obutakkaanya ne Sise Nakku yali mukyala wa Katende kati Basudde anyumizaako ku mukwano gwe Kasozi nti njagala kugenda kukola kibiina Kasozi amuddamu amugamba nange wano nno wantamaatamadda tugende ne basimbula bonna ebigere okukola Kabuladda Professional Singers eyo gye baayombera ne baawukana
Kasozi n'akola Lukwata Advanced eyavaamu Kampala Music Stars Basudde n'asigala mu Kabuladda okutuusa Katonda we yabajjulula ng'ate bakoze ekibiina eky'abasatu nga buli omu asigazza ekibiina kye nga bakozeeyo ekyabwe basatu nga Kasozi avudde mu Lukwata Advanced akoze Kampala Music Stars Basudde alina Kabuladda Professional Singers Kafeero alina kulabako Gita Singers ne bakola ekyabwe basatu okutaliimu mulala Music Triangle era nzijukira mu kivulu kya Sebatta ne Kafeero kyali amakula ga opaye bakitawata amakula ga kulabako kyaliyo mu 97 eri nga banga ligendedde bakayimbirawo we bakitegeka Kafeero we yayogerera ku Music Triangle eyo kavidiyo katambula nnyo nti twali tumaze okukwatagana tukoze Music Triangle ng'agenda okuyimba edduma ly'embaga empagi bbiri ne zivaawo nga n'empagi emu temanyi egenda ddi muliba muli awo ne bayisa ebirango ku radio nti ne munnaabo oli mumusigazza ku ntambi naga temutya tokyewuunya naye bwe kijja okuba era kyatuukira mu 2007 Paulo Kafeero bwe yagamba abaana baatuuka ne bayimba edduma ly'embaga nti abaali abasatu tuweddewo ffenna so Basudde bw'atyo n'afuuka omusajja ow'omutawaana n'atambula nnyo ne mukwano gwe bisegerwa ye taata wa Sofia Nantongo ne mukwano gwe mulala muyita Alex Ngabayo Alex oyo azaalibwa Goli ekindi ku mwalo mutabani w'omusajja bamuyita Maninsa Basudde ekisawo ky'okuyimba akimalamu emyaka mitono bw'ogeraageranya n'abayimbi nti n'abayimbi be tulina mu kiseera kino abatayimba kadongo kamu bangi basusse emyaka 10 mu kuyimba naye Basudde yamala emyaka 10 gyokka mu kisaawe ky'okuyimba naye tukyamwogera egyo gyali gimumala biki saagala omuntu kimunyiize naye gyali gimumala biki ebyenjawulo ebituleetera okuba nti mu myaka 10 Basudde gye yamala mu kisaawe ky'okuyimba mulimu abaamusingako emyaka emingi nga tebaagiweza naye nga baafa mulimu n'abamu abamusingako emyaka emingi nga bakyaliwo naye nga teboogerwako nga Basudde bwe yayogerwako kakati bonna nga bwe baali abana amannya gaabwe agasinga okwogerwako mu kisaawe kino ekyakadongo kamu Kasozi Basudde Kafeero ne Sebatta amannya ageetolerwako ekisaawe kino Basudde alinako kimu kyabasingako abantu ate abantu bakyogera opposite ekirwa Basudde musomesa annyonnyola ennyo okusinga ku bali abasatu ate nga bambali wegamba ennyimba ze tebazitegeera anti Basudde bw'aba musomesa bw'otategeera kyagamba kitegeeza nti tolina ajja kukusomesa otegeere Basudde amaanyi ge gali mu kusimplifyinga kyayogerako kubanga ne bw'aba ayogera kintu kizibu kiti akisimplifyinga n'agamba nti n'ayogera Sseggwanga yakuba akakulenge eggumba lituze nnyinimu ng'ali envu ebyo byonna amala okubinnyonnyola n'akulaga kyabadde ategeeza nti kendeeza ku ttima tasobola kukuleka awo kubanga omuntu omulala ayinza okuyimba tugeze engoye ekiggwa noga oba ategeeza ki ng'agenda avuze ekintu kye ng'olina kukozesa magezi nnyo kati Basudde buli kyayimba akisimplifyinga ne bw'aba akunnyonnyola agamba nti ekyabakuza woowetera ku liti eddene Basudde ali simple to understand just kiri abantu ndowooza baali bakimutaddeko buteesi naye Basudde bw'aba musomesa nga akutuuzizza mu kibiina bonna nga bwe baali abana Basudde ye musomesa asinga okubeera simple mu kunnyonnyola kwe nti akunnyonnyola najja nga akuvuga paka lw'omutegeera era ne mu nnyimba waliwo nnyingi zakugamba nti kankunnyonnyole bwe nti oba kankulambululire bwe nti ng'ajja akutemeratemera okukugamba kyakola ki kyagamba awo wennyini tugenda kuwumulamuko katono kyali ku Baba TV yenze Kabyanzo nine Charles Mugenyi Smart Kiwuwa tugenda kyatambulira ddala mu maaso
katuwummulemu ku katono tukomawo tovaawo. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Tubadde ku Hamani Basudde nga ogamba nti amaanyi ge we gaali nga ye annyonnyola ate abalala bo kye balowooza nti yali takikola so nga yali akikola. Abamu abantu kakati omuntu alowooza nti Basudde tannyonnyola nti oba ebintu bye bizibu yoyo atafaayo nnyo kunnyonnyola. Olumu twaliko ku DMS ne mikwano gyange abo ba Eddie Lasta Eddie ne ba David embaga naye mu bantu abo basatu Basudde yasinga okubasinga. Era ebintu byabinnyonnyola nnyo. Abamusomesa akulaga nti nno ayagala otegeere. Era ajja annyonnyola ng'azimba emboozi ye ng'agizimba bw'oginnyonnyoka. Kati bagenda nembaga muzannye ennyimba bagenda okukyetegereza nga kye kituufu. Kubanga ye takuleka nga totegedde. Wakiri akiddamu naga kino ngenda kukikwata bwenti. Kakati ekyokubiri ekimufuula ow'amaanyi ennyanjula ye. Basudde ne Kafeero n'abo bonna bayimba ennyimba zibeera mu ddakiika emu. Zibeera mu ddakiika nga zenkanankana. Kafeero bw'abajja atuukira ku ekyo ekimuleese. Bw'aba agenda kuyimba ku mwenge layini esooka egwogererawo nti navuddeyo obukunja gye mutya nzize nafuuka muntu bulamu baana ba ssebo zonna dipo naziggala ye akulaga nti kyatuukiddeko. Kati Basudde alinako eddakiika kumpi 2 nga tomanyi na byagenda kuyimba. Kati enjawulo gye baalina kakati ye alina ezo eddakiika 2 oba ng'ali ku kitundu ekisooka nze bwe mwenya n'ontunuulira ompa amabugo ng'ebintu bye ali mu birala nnyo. Oba kati ali ku ki nti Mungu akuwadde kyotagenda kuddamu mu buli luyimba lwe mu ebiri. Abantu abamu bye baalabanga nga obanga biyita okwewaana naye ng'okwewaana okwo kulungi kubanga Amerika kyekigifudde ey'amaanyi nekyetalina ekyewaanyisa. Teri muntu ajja kukuwaana era abantu abagamba nti gundi oyo yeewaanye nnyo beba abantu nga tebalina reasoning. Oli bw'ateewaane ani agenda okumuwaana? Kino eky'abantu okumuyita nabbi kiva ku ki? Kiva ku bye yayimba. Bangi bayimbye ennyimba kati bakibayita. Kati nze ekintu ekyo nze kyensinga okukijjukira ennyo nkijjukira nnyo mu Mulindwa Muwonge. Gundi obwo amala okufa Hamani Basudde kubanga olunaku lwafa nze nali nsoma primary Makonga awo ne bagamba waliwo omusajja yali deputy Kasiba ng'amwagala nnyo. Kati twakafiirwa Kasozi ate ne Basudde afudde n'akuba parade n'agamba muddeeyo ewaka. Ye yagamba abaana nti muddeeyo ewaka mubagambe Kasozi addeeyo akafa ne Basudde ng'ensonga gye balina okuwa abazadde. Tunaasoma enkya era yakuba gundi n'atusiibula. Kakati Hamani ono bwe yakugira waliwo ba ennyimba z'abantu ze baali batawadde nnyo budde. Omanyi teepu eyo bwefuluma kubako oluyimba olugyetikka. Kati oluyimba olwo ne lukuba nnyo abantu ne bagamba nti kati Baasi Dunia lwe lukubye ku teepu ki yonna zino endala zijja kitono. Kakati Mwami Mulindwa Muwonge yakuba nnyo ennyimba ezo ku CBS n'agamba ate waliwo luno naye n'omusajja yali nabbi. Nze erinnya eryo kwensooka okuliwulirira nze amatu gange okuwulira ekigambo nabbi ku Basudde nasooka kukiwulirira ku CBS nga nkiwulirira ku Mulindwa Muwonge nga yakuba ennyimba ezo okuzimanyisa. Kakati ebintu bingi bye yayimba yagamba waliwo mu luyimba lwe yayimba n'agamba nze abange nsaanira mmale kwefiira neme okulaba abantu abayita ddala obuswa ng'ayimba ku nnyambala embi. Kakati yafa yagenda abantu bayita obwereere betima ne ku TikTok. Katonda wange guno omulembe sigulabanga era nze ngenda ne ngamba nti eno si ye generation yange kubanga era nze nalwawo n'ogenda ku TikTok nga sibitegeera omuntu guno generation Basudde nga bwe yabiyimba nti ye asaanira amale kwefiira. Omuyimbi ayinza okujja ku stage saawa zino ng'ekimuleese kukunamira bonna abaliwo.
wano mu Uganda abazze kuyimba hapana omuntu tayimbisa magulu omuntu tayimbisa magulu omuntu ayimbisa mumwa kati ate bw'okunama bw'oti obanga ogaa nti omuntu ayimbisa kabina hapana kati omuntu asobola okujja mwenna ne mujja ku sho ne mulaba omuntu ng'azze kuba kunamira ku luyimba mukyala Mugerwa nalyeko abagamba nti Basudde ono yaleetamu ekintu ekitaaliwo ky'oliyinza okuyita storytelling nti omuntu ajja n'ayimba oluyimba naye nga akunyumiza sitoole naye ng'agiyisizza mu luyimba kyayimbye n'otandika okubya akafaananyi nti mukyala Mugerwa nti yefuna mukyala ewa saluuni simanyi ye yampangira n'otandika okiyingiza mu bwongo nga bamu bagamba nti ekintu ekyo nakyo kyalagako amaanyi ge nti alina ekyenjawulo kye yaleeta oba oliawo kitaaliwo. Basudde yali lake nti bwe yatuukira mu mulembe gwa compact kati ate waliwo omulembe gw'ejjinja kati ejjinja eryo nga libeerako ennyimba bbiri ate lyabeeranga limpi kyova olaba nti n'ennyimba ezasooka oluvannyuma nga Basudde tebannajja za ddakiika 3 ko kakupima oteeka yeeno neeno kati Basudde agenda okujja asanga omulembe gwa teepu nga guzze nga bamwami Diploko bamaze n'okukola zi studio ne ba Edmond Batoro baleese eno teepu gye bayita compact nga ya ssaawa etya kaakati essaawa ey'emu osobola ogitemaatemamu mu nnyimba 6 era kyova olaba nti oluusi ng'ebalema essaawa eyo ebalema okumalako ne baddira oluyimba olwasoose oluusi ne baluzza weekoma werukutukira kati Basudde bwe yajja mu kisaawe yatuukira mu mulembe nga gwa compact kati ne kimuyamba nnyo okuteeringa story ng'alina obudde obumumala kakati era bw'ajjira mu compact na olwokuba nti n'omulembe gwazze ne beeyasangawo bagundi Sebadduka baluyima baali bakomyewo olwo mu nnyimba empanvu babiitinge n'omulembe okubiitinga teepu eno ey'essaawa ennamba kati n'abeera lake nti kyamwanguyira okusoma okukola stories ze bwali ne wewandibadde onyumya story empanvu ku mulembe guli ogw'ejjinja wali tosobola nga tosobola nyumya story mu ddakiika oba okyayimba ne bakuba obeeranga mukozi wa ku TV bakuba bampa ya tuning ewedde so ekyo kyamwanguyira nnyo najja era nekimukolera story eyo yagireeta abantu ne bagiraba bantu bwe bagiwuliriza ne balabira ddala nga yeeyo kubanga nzijukira waliwo emboozi eyaginyumiza mwerabidde naye yaliko abo abayimbi abakulukulu kati gundi yagenda mbu Basudde nga amaze okuyimba mukyala Mugerwa ajjukira eno compact eba etandika okutambula mu bantu n'oluusi ekifaananyi kyo tebakimanyi kati omuntu abayimbi abasinga bw'afuna oluyimba olwa hit afunamuko ne ku maanyi n'effujjo kati Yamani Basudde yagenda n'anyiiga nnyo gye yali ng'anywa ku kabisi kati olw'okuba yalina hit n'akolamuko ku kafujjofujjo mu bbaala kati bw'akola effujjo ne bamukwata ng'abeera ne munne Livingstone Kasozi poliisi n'emukwata kati poliisi bwemukwata Livingstone Kasozi n'anoonya Basudde nga takola ki nga tamulaba obudde bwonna n'abagamba omwenge bwe gumuggwako n'agamba nze Basudde nayimba mukyala Mugerwa naye nga bano balumanyi luli kkuba kyabanga gwe oyinza okuyimba mukyala Mugerwa ne bamuyisaayisaamu kuba yali alutunze ndowooza emitwalo nga 6 era ne Muzeeyi Kasule era ndowooza naye yatunda mitwalo 6 yamusingako Muzeeyi Kasule namulabako ng'anyumya nti ku lutambirwe ye yalutunda sente zaayizisingako za mukyala Mugerwa era ekyamanyi kye baagulamu yali ggaali ne Basudde naye yagula ggaali mukyala Mugerwa kaakati bamusibidde awo Kibuli kati ekibuli ye Kasozi buli omu yali akola ki amumanyi ne bajja banoonye Kasozi ne bamugamba waliwo omusajja gwe twasibye yabadde balwanyeemu
naye omusajja oli yatunyiizizza nnyo bwe yatwewaanidde nako nti ye yayimba mukyala Mugerwa tumusonyiwe ko yafaanana atya ng'omusajja wa poliisi atandika ku describinga muntu ko Kasozi yoyo mwennyini mundeetere omusajja wange kati yoyo basudde nti bwe yajja ne story eyo nekwata nnyo abantu mu babiro kuba bye byaliwo era yazibula nnyo amaaso ku bantu najja ng'ayimba kyekiri kye nagambako olulala nti omuntu kyatuukiddeko ng'ayimba kyekyefuga ennyimba ze ojjukira nga nkikugamba kati basudde yatuukira ku bakazi n'enneeyisa zaabwe yafundikira byefuza ennyimba ze era yamaliriza n'ebyo nalwako mbu n'abakyala baatuukako ne bamukyawa nti omusajja atulemeddeko era basudde yali era Katonda ono yeewuunyisa basudde yakuba oluyimba teepu gye yasembayo n'ateekako oluyimba olwali lugenda okwefuga teepu yonna nga baluyita abakyala babbeeyi ng'olwo ate abakyala bagenda kujjulwa okunyumirwa ennyo Hamani basudde n'amutwala kakati nyongera okukibagamba nti ebbanga eddene basudde ettono eryo ery'emyaka 10 lye yayimba lyali limumala lyali limumala okusinga bwe yandibaddewo emyaka 2-3 n'atyobooka omuntu bw'abanga w'amaanyi Katonda kiba ky'amakulu saagala abantu bakirabe bubi oba saagala famire y'ekirabe bubi kibeera ky'amakulu twakaaba ne biggwa kyali ky'amakulu nnyo Katonda okutwala basudde mu maanyi ago ge yajjiramu era n'agamutwaliramu. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.